abalungi abeekumira kusenga phase 256 olwaleero nzize n'ebigambo bino era njagala mumpuliriza bulungi ate sitaliza musajja kaaba omukyala. Ebiseera ebisinga mukwata essimu zammwe ne mufollowinga abantu nga nze aboogera ku relationships, abasomesa ebyokwezina n'ebisigadde. N'obaako ebigambo by'owulidde oluusi n'emboozi yange n'osanga nga nakoze live ya ssaawa nga nnamba n'ogiwulirizaako eddakiika 5 n'okwata ekyo ky'owuliddeko n'ogenda nakyo nga tomanyi lwaki nakyogedde. Abamu muwuliriza abantu nga ne woba owuliriza vidiyo oba audio n'ogimalayo ng'ewabya omuntu ne mutandika okwagala okukoppa obulamu bw'abantu abo. Njagala kubulira ebigambo bino. Bw'oba oli mukyala mufumbo, bw'oba oli musajja mufumbo, bw'oba oli mukazi mufumbo, bw'oba oli musajja mufumbo, bw'oba oli muntu ng'oli mu relationship, waliwo ebintu by'otalina kuwuliriza. Omuntu alinza okujja n'akunyumiza story oba n'agamba nti nze omusajja tammanyira, nze omusajja tanfuga, nze omusajja tantuusa ku ntikko aba musiru. N'okwata clip eyo omuntu gy'ayogedde nti nze omusajja atantuusa ku ntikko aba musiru n'ogiteeka ku status yo. Oyina girlfriend, oyina boyfriend, oba oli mufumbo, bbaawo akuzinera mwegatta. Kyokka ng'amazima okimanyi bulungi era ne bbaawo akimanyi bulungi. Musajja wattu alina ekizibu ky'amaanyi g'ekisajja. Akuba katini n'agwa era ng'akimanyi bulungi takutuusangako ku ntikko. N'ogenda osanga clip nga waliwo omuntu ebigambo by'ayogera. Akasajja katalina ssente oba omusajja atalina ssente, omusajja atansibisa nviiri, wetaba musajja. N'okwata clip eyo n'ogiteeka ku status ng'okimanyi bulungi nti abiraba era in fact ng'obiteereddeyo ye oba ng'obitaddeyo nga byakunyumidde. Omuntu yenna ng'oli mufumbo waliwo ebintu ebitagenda ku status yo, oba ng'oli mu relationship waliwo ebintu ebitagenda ku status yo. Tebigenda kukoma ku bbaawo abirabe naye n'omuntu akulabye yeebuuza amagezi g'engeri gye gakolamu. Waliwo ebintu bye tutaanika mu bantu nga tetubiteeka wabweru ne twanika nga bw'otasobola kukwata nkumbi gye wakozesezza n'ogyanika wabweru buli omu amanye nga bwe mwegasse, n'ebintu ebimu birina kubeera nga bya mu kisenge. Baawange waba tantuusa ku ntikko. Nze okusanga clip nga lwagamba nti obusajja obutatuusa bakazi ku ntikko buba busiru. Nze omukazi atasikina taba mukazi. Ng'okimanyi bulungi mukazi wo tasikina. Lwaki sigenda waakiri ewasenga? Oba ne ngenda ew'omuntu gwe neesiga? Oba ne ntuula n'omwagalwa wange ne mugamba nti mukwano gwange, nange njagala nkuwulireko ng'ovaamu eddoboozi nga twegatta. Kale njagala ombuulire oba sibikola bulungi nkyuseemu, oba n'omugamba mukwano gwange tunoonya ku ddagala naye munnange enkalamate enzita. Ondeka ndi mu bbanga bwe tusimbula ogenda ku Lwemasako ondeka wali eri nga twakawete kkoona bwe tuti ne kwayiwo tetutuuka. Mu mazima buli bwe twegatta nze siina kyenfunamu. Eddakiika ntini nnyo zompa. Kale mbadde nkusaba oba romansi gwe tuba twongerako tunyoonye eddagala tutereeze ensonga zaffe instead of ogenda ku status n'owandiika nti omusajja atamalaako aba musiru ng'ate okimanyi bbaawo tamalaako. Instead of okugenda ku status yo n'ogamba nti omukazi atasikina mbannanga omukazi omukalu oli nga yataddemu effect kagenda kakukolobola naawe n'opostinga ng'okimanyi bulungi mukyala wo mukalu kubanga era naye aba yeemanyi nti bannange siina mazzi. Waliwo abakazi nga ye genetics ze bw'obuzibu bwe nga tagayina nga ne bwafuba okunywa ebizzi ebidagala ebiki bikolako just katini tasobola kubeera nago kubanga kiri mu genes ze. Kola research ku bigambo bye njogera. Olinza okunga nti kisoboka kubeera ng'omuntu genetically mukalu. Kisoboka. Do research. You will understand what I'm saying. Oba ojja tegeera bye njogera. Bw'oba ng'ekintu kikunyiiziza abalala wemufuna obutakkaanya n'abasajja bammwe instead of okwogera nabo oba ne mukyala wo instead of okwogera naye ate nali mbimanyi mu bakazi be baali babikola naye n'abasajja kati baatabuka. Omusajja agenda n'apostinga ebintu kubanga yawulidde motivational speaker nga alina by'ayogera. Nze kankubulira omuntu asobola okujja n'agamba nze sisobola kugulira mukazi ngoye, nze sisobola kuwa mukazi ssente, nze sisobola kukolera kintu kino mukazi. Amazima ga Katonda mu ggulu ng'olwawukana naawe in fact aba akyabyogerawo. Mukazi we n'amukubira n'amugamba njagala emitwalo 2 n'ageewola nga tagayina n'ageewola n'agamuwa naye ng'ava kugamba nti tasobola kuwaaki mukazi ssente. Londamu ebigambo ebikuyamba ku bigambo by'oba owulidde by'oba ositeekinga nabyo by'olaba nga tebirina makulu nga tebikugattako nga tebikuyamba toyina gy'obitwala bireke awo.
tewali nsonga lwaki obyetikko bitwale nze ngena ne bagamba nti ntuula ku live essaawa 2 oba essaawa 1 nenjogera ebigambo ebisukka mu 100 kubanga mazima bisukkamu oluusi niza n'okweza ebigambo mutwalo nga njogera bwogezi naye nenkusaba nti bw'obanga olabye nti ompadde obudde bwo n'otuula awo n'ompuliriza essaawa namba eddakiika 45 eddakiika 3 zonna z'oba osazeewo okumpa diya wange teweetaaga twala byonna bye mba njogedde nze ndi muntu alijjole ndi muntu asaaga ndi muntu ayogera ekintu ng'oluusi kya kisiru n'enkyogera n'enseka saagala otwale ekyo twala ekyamakulu gwe kyolaba ekikugasa si byonna bye njogedde nti Senga Faith mutuufu bwe mba ngambye nti omusajja n'alyoka agenda n'ayenda nze sisobola musonyiwa sigambye nti naawe wote omusonyiwa tuli banjawulo okitegeera buli omu otunuulira biki bba wange byempiseemu naye era lwaki yayenze togamba nti kubanga Senga Faith yagamba etasobola sonyiwa omusajja mwenzi nange sijja omusajja alina ensobi gye yakoze oba mukazi we alina ensobi gye yakoze ng'esobola okubeera mend it gye muwagala okulaga eyo etaliiyo bufumbo nkoziko ng'ogenda kubeera nti siina musajja nze ndi okke nakyo kuba nze nzikiriza si buli omuntu alina okufumbirwa ate era nzikiriza si buli omuntu esanyulo gye mu bufumbo nze bwentyo bwe nzikirize omuntu asobola okubeerawo nga ye si wakufumbirwa asobola okubeerawo nga talina desire yakuba na musajja mu buliri bwe ng'ali okke asobola okubeerawo nga talinaana bw'agezawo bubeera na musajja mu nnyumba emu nga tayagala companionship tayagala it is okay. It does not mean like you are not full. You are not like toli mukyalo ba toli musajja because you don't have that desire. Kiri nomo. Naye bw'oba omanyi nti olina desire y'obufumbo. Naddala ng'omwami wo oba mukyalawo muntu mulamu ng'omulaba nti muntu ali wasa okuinvestingamu obudde topakukana bigambo bya bano bantu olaba kati waliwo ebintu ebyali byagenda awo ebyali byatandika okuyingira obwongo bw'abasajja ti omukazi atalina kyaleeta ku mmeeza n'obatunulira n'amaaso ne gakuluma ayo even okay obwongo bwo bukola na bulungi omusajja ng'otegeera nga baakukuza bulungi ng'ogamba nti omukazi atalina kyaleeta ku mmeeza tabeera mukazi ayo okay ani yakugamba nti financial help yokka yesobola okuzimba omukazi asobola okuzimba behind the curtains nga takuwadde ssente nga bigambo bye magezi ge guidance ye yekutuusiza w'oli omukazi asobola okuzimba nga sina guidance nga mukisa gwe gw'otambulirako kati gwe ng'owooza talina kyaleeta ku mmeeza leave alone that sina kyaleeta ku mmeeza nze nongoose ewuwo nze nkuzaalira nze nkola ki mbujja sex mu equation omukazi aleeta ki I bring kids gwe ki ky'oleeta can you even bear the pain I go through nga nkuzaalira bano abaana bamumala ne muwoza nti bammwe ne mubatujjako you can't so please temuwuliriza nnyo bigambo by'aba motivational speaker kubanga alina following gwe n'olowooza nti buli kyayogera kitegeerekeka n'ebyange mbigaseeko tobigenderako nnyo bw'obanga owulira ebigambo byenjogera tebigatta bireke linda audio eddako oba video eddako oba linda live eddako si buli kyenjogera nti olina okigoberera because onjagala because onfollowinga sigenda kubeera ku bulamu bwa bunkenke nti nina kwegendereza ebigambo byange nyinza okubawo ogugambo nga tegunyuma sigamba nti genda naawe obyogere oba manya naawe obikole ate n'ekyaki mulina okutegeera abasajja banjawulo nze nninza okugamba nti nze sifukamirira musajja wange ng'ali fayini nakyo si mu ngeri ya kumujooga naye eggwanga lyavaamu tebafukamira nti nenyezaala wange sisobola mufukamira sigambye nti bwenkola mbagambe nninza okugamba saagala ogambe tafukamira nyezaalawo nze mpa abantu ekitiibwa tekyetaaga ne bw'aba tava mu ggwanga lifukamira nja fukamira kubanga nze gyenva era njamuga nze gyenva tufukamira kubanga eggwanga nze lyenvaamu oba ye lyavaamu oba bbaawo lyavaamu tebafukamira kati n'ojja ku media n'osanga omuntu ng'agamba ng'ofukamira otya omusajja ng'ate omusajja gw'oyagala beeba n'abaganda wawo nga oba tofukamidde omuyisizaamu amaaso emmere ayagala ogimuwe ng'oli ku maviivi mukwana amaviivi go tegalina kigagenda kuba muwe ye leero ng'ennyonyi eyise wansi tuli kuki oba bomu naye sinnafuna alaati tuli bulungi muwe okitegeera fukamira amaviivi go tegagenda kujjako ttaka tegalina kigagenda kuba gagenda sigala nga gali okke kuuma obufumbo bwo tegeera omuntu wo kyekisinga obukulu mukazi wo waabanga tasikina nga kyekikusumbwa yogera naye oyo asobola nombi kugamba nti ababe basikina ng'owuwe tasikina nze omukazi tasobola kunnyimirirako nanziramu ng'ewuwe bw'atuuka n'okumukuba bamukuba empi ate ne bamukuba n'agamba neeyanziza mami nkubuulira
naye gwe addawo n'agamba nti ye omukazi tasobola mumanyira, tasobola mulinnyako, tasobola mujooga, naye nga mu kujoogibwa ye nnamba emu. Awo w'olinyiramu n'ogamba nti mukazi wange waba byakola si bituufu, kanfune aboogera naye, sigenda kulwana naye kumukuba. Nze nkiyita bbandiwago n'okukopperera ebintu bye tutalinaako mutwe n'amagulu. Koppa ebirungi, ebibi bireke. Amaka g'abantu gafudde ng'ekigasse social media pressure. Omusajja alina kuzinira ssaawa bwe ziti, omusajja alina kukola bw'ati, omusajja alina kubeera n'akasolo bwe kati, ne mwebonyaabonya ne mugeza obusolo, ne weebonyaabonya n'okola emisino, ne weebonyaabonya n'osika enfuli n'oziwambya. Emmana kirungi enyirira erabika bulungi ng'erina enfuli ng'erina ki, naye teweetaaga ebyo binene. Ate waliwo n'abasajja nga tabirinako nga tobyetaaga, kubanga era ne bw'oba nabyo nga tomanyi kyakukola, mukwano gwange omulungi towooma. Ne bw'oba nabyo ng'obeeranga mugogo mbulira era towooma. There is something more than okubeera n'ebyo ebintu. How you synchronize n'omwagalwa nga muli mu kikolwa ky'omukwano, how you connect, it matters a lot. Nesigenda nga Senga Faith 256 alina amatuwulira atalina matu towulira. Ayagala obufumbo bwo jjamu by'oggyemu, si byonna nti olina okubitwala byenjogedde. Mulekeraawo okukopperera, okuwuliriza ebintu ebitabayamba. Amaka gammwe gamala okusaanawo. Olaba osanga oli ng'agoberera malaaya, munansonyiwa. Ngera okimanyi gw'ogoberera atonda kasolo. Era ng'akyogera. Naye nga ebigambo by'ayogera obikwata n'obiteeka ne ku status yo. Nga ne bbaawe akimanyi nti oyo malaaya ali public. Naye ng'okwata ebigambo bya malaaya n'obiteeka ku status yo ng'okimanyi bikuba bbaawe. Abasajja bonna mbwa. Naawe n'opostinga eyo. Kiba kiruma. Abasajja bonna mbwa. Omukazi akola bw'ati aba musigo. Ng'okimanyi mukazi wakikola. Kugamba onvuma indirected. Onvuma nti ndi musiru. Mubeera bulungi. Yeah.